nga bwekimanyiddwa nti obutonde bw'ensi kintu kya muwendo mungi nnyo kale n'omusumba Igagastini abizaayo w'ekawaala naye talutumidde mwana. Njagala musimba omuti ogwo. I wanted to plant that tree. Guyamba obutonde bwaffe. It helps our climate. Era nga mu kuyita okugaba endokwa z'emiti egy'emikisa bangi bawonyezeddwa era nga bangi basumuluddwa era omusumba Igagastini agamba nti jangu okime endokwa y'omuti ogw'omukisa buli lunaku olwokutaano osumululwe. Era nga wano omusumba Igagastini abizaayo yayogedde ku mukwano oguli wakati wa muyimbi Doreen Mutibwa wamu ne bbaawe Kinene Michael ng'ekyokulabirako. Era n'asabira buli muntu yenna alina obuzibu bumukwano asumululwe era abeera n'okwagala okwefaananyirizaako okw'abaagalana bano. Songa emikono gyo ku bantu bano. Gamba nti ayi Yesu. Since people say, oh Jesus. Kapo y'abantu bano. The couple of these people. Njagala nange etuukirire mu bulamu bwange. I want it to be fulfilled in my life as well. Njagala nkitwale. I want to take it. Nange mbeere ng'abo. So I can be like this. Mu linnya lya Yesu. In Jesus' name. Mukama agenda bbawa omukisa. The Lord is going to bless you. Ndagula ng'omusajja wa Katonda. I prophesy as a man of God. Kapo yammwe. Your couple egenda kufuuka ensonga mu is Golden going to Band. become an issue in Golden Band. Ate tewali alikimenyawo. And nobody shall ever dare break mugenda it. kubanga zihit You will always make hits zisaanikire. and they will cover. Ekyo nkisabye I pray mu linnya that lya in Yesu. Jesus' Kale gwe munnanga ali eyo njagala okimanye era okitwale ng'ensonga nti buli lwakutaano ku Revival Christian Church Kawaala okuyita mu musumba Igagastini Mukama gwakozesa ebyamagero gwe wena kyangu akuwa endokwa y'omuti ey'omukisa osumululwe. Teweerabira nti gweyagala okulaba omusumba Iga mu kyama jangu mu nnaku za counseling buli lwakubiri olwokuna n'olwomukaaga oyogereko n'omusajja wa Katonda akubira ekyakusiba era akusabira otereere.